mwaka ogwo gwennyini 2004 olwo tutandika olugendo Yesu atandise okunneeyoleka mu buliwo. Kino kyali kirooto taata. Nali nsaba, nali nsiiba. Era okusiiba okwo kiba kyetaagisiddwa. Nja kukusomesa ensi etegeera okusiiba okuwanula Katonda mu ggulu nakka najja gy'oli kwe kuliwa. Nina bangi abazze bantuukirira bagamba Jimmy nsiibye nsabye naye mwe abagamba mumwalaba Katonda mumulaba mutyamu naye nze nsiibye nsabye naye sirabangako ne mugamba okay ennono z'okusiiba ozigoberera ate ze ziriwa. Okimanyi nti Bayibuli egamba nti mutukuzenga okusiiba. Osoma eri mu Yoweeri agamba mutukuzenga okusiiba. Okutukuza yes neekuuma. Ennono zaako zituukiriza nze ziriwa. Saawa eno nsobola okigamba omulokole nga naye oluusi kyakola. Ng'okusiibaasiba naye nga talinaamu nnono yonna gy'atuukiriza. Kitegeeza enjala emulumira bwereere. Ekulumira bwereere ne Yesu akyo ne mu Bayibuli ekyogera. Bw'osoma mu Yeremiya ssuula ya 14:12 ya weewawo nti newe banasiibanga ne basaba siwulirenga kukaaba kwabwe, ne banawangayo siisiimenga biweebwayo byabwe. Okimanyi nti tukusaba birya? Kyobadde okimanyi bye tuwaayo nti tukusaba birya? Naye si gwe mukisa gwe tufunamu kubanga tuwaayo nga tetusaanidde. Ne tukusaba li? Sister, bw'oba tomanyi nnono yakusiiba werire emmere yo. Brother, obeera ng'ennono z'okusiiba tozituukiriza, nywa juyisiwo. Oyogedde bulungi. Okusiiba okutuufu nkogereko? Eyogera kusiiba okutuufu n'ennono. Ennono z'okusiiba kansooke zemba nsooka okuwonako. Okusiiba kitegeeza okugolokosa olutalo n'omulabewo, okulangirira olutalo ku mulabewo. Bwe tusoma mu Bayibuli bw'oba olangiridde olutalo n'omulabewo, katusome ku Dawudi n'omusajja Uliya. Ne bwe mba sikuwadde essuula eyo na ssuula eyo osobola okunoonyereza Dawudi ne Uliya yatta atya Uliya. Kyali bwe kiti. Uliya bagenda mu lutalo. Njagala ojjukire nga nkugamba nti okusiiba oba olangiridde olutalo ku muki. Uliya bagenda mu lutalo. Amateeka agaali gafuga mu biseera ebyo gye baali mu budde obwo nga toyinza nakuba kusula na mukazi wo nga muli mu lutalo, tokkirizibwa. Kati wuliriza, Uliya agenze mu lutalo. Dawudi alaba muka Uliya amwagala, agenda okwezza amufunyisiza olubuto. Dawudi azuula ng'omukazi afunye olubuto, amateeka agaliwo gagenda mu kumuyisa bubi nga bbaawe taliiwo, ojjukira ali mu lutalo. Olubuto lwafunye lwani? Kitegeeza omukazi bagenda mutuusaako obuki obulabe ng'amateeka. Kati nga ye kabaka akozesa olukujjukujju lw'obuyinza bwe, ayita Uliya ajje agenda asule ne mukazi we abikkirire kino kye yakola ne muka Uliya okumufunyisa olubuto. Lwa Uliya yakomawo okwo, yavaayo okwo nadda. Olwo olubuto olwo lwamukola. Uliya atuuka ewa mukama we amugambe nebanga lyotutte nga toliiwo, gendako okewuwo nabeewo bakumisinga omulemu. Uliya amugamba nedda, tekijja soboka kubanga mu mateeka bwe nnaagenda n'ensula ne mukazi wange ngenda kukubisa bannange abaliwa, abali mu lutalo ngenda bakubya. Luli lutalo lwe balangirira bw'anajja n'asula ne mukazi we, naye ate mukazi we ky'oba osooka okujjawo takoze bwenzi. Mukazi we Bayibuli gwegyegamba nti n'ekitanda kiki kirongoofu. Gwe ne mukazi wo ku kitanda kyammwe kirongoofu. Naye olw'olutalo lwe balangiridde lwe baliko, singa agenda naye n'asula ne mukazi we nga bafumbo, agenda kubya banne mu luki
kati Dawudi talabye kiri kyakukubya bali mu lutalo, ayagala kuyisaawo missoni yabikkirira ye kyeyakola ki ekibi kye yakoze kyayagala okubikkirira. Naye Uliya musajja wa Katonda akuuma amateeka gani? Ndeeta ekyo okwagala okukulaga ennono z'okusiiba nti we tulangirira okusiiba oba olangiridde olutalo n'omulabewo oli musajja mufumbo nti yes, bw'oba oteekateeka okusiiba tolina kusula na mukazi wo. okakasa tuddeyo ku Uliya tewamutegedde. Uliya amutegedde, yagaana okusula ne mukazi ajja kukubya banne eri. Kitegeeza balangirira olutalo, okusiiba lutalo lw'oba olangiridde ku mulabewo. Singa onoosula ne mukazi wo mu kikolwa nga mbungwa siibye, anti munnange kitanda kirongoofu, okusiiba ako kufu. Omulabe wa ku mazzi ojja siibira bwereere, enjala ekulumire bwereere. Eyo point number 1. point esooka, wadde oli musajja oba mukyala mufumbo, obeera ogenda mu kusiiba oba oli mu kusiiba, ebyokubeera n'omuntu mu kikolo mye kiwumuuze. Era ekyawandiikibwa ekinnyonnyola ekigambo ekyo tukisanga mu Bakolinsi ekisooka essula ya 7 lunyiri. Kale kutandikirawo awo, bw'okkirira wansi awo ndowooza mu Lwokusatu wagamba, ng'okkiridde wansi awo wakugamba, naye essula ya 7 Abakolinsi ekisooka ssula 7 bw'okkirira wansi awo wakugamba mpozi nga mulina ekiseera kye mulaganye ekyokusabiramu. Kitegeeza ekiseera ky'okusabiramu tekirimu kikolwa kya bufumbo. Mpozi nga mulaganye, kuba Bayibuli wenyine wagamba temummaŋŋananga. badde manyi wosiibulukuka, anti osiibulukusa kitegeeza ekisiibo kyo kimaliriza. Naye bw'oba omanyi nti okyatambula ennaku, bwe mba nnaatandika okusiiba enkya, wembeera katugeze, I'm giving an example, kusiiba wiiki for example, naye tuba tusiibulukuse wali. Ekituufu kiri nti ekigambo ekyokwagala ekyo, ekigambo ekyo eky'obufumbo ekyo kya mubiri si kya mwoyo. Kyenjagala kutegeeza kya mubiri guno. Katonda akirinamu mbeera etali ntuufu nnyo gy'akirowooza, kuba bw'osoma eri mu kubikkulirwa wagamba nti abo abateeyonoonesa n'abakazi. Abo abateeyonoonesa n'abaki? N'abakazi. Kati eyo point emu. Waliyo agamba nze bba wange si mulokole, kati namugamba ntya nti nze munnange nafiibye. Bayibuli egamba musabyenga omwoyo n'amaki n'amagezi, temubanga basirusiru, mubeerenga bagezigezi ng'abaana b'emiki. Omukazi ng'omanyi nti bbaawo si mulokole, gwe mulokole, toddawo nomugamba nze munnange ngenda kusiiba tonkwatako, tabimanyi. Biki ebyo by'omugamba? Kozesa omutwe gwo. Bayibuli egamba omukazi ow'amagezi azimba ennyumba ye, naye omusirusiru ajaabya na mikono gye. Mu ngero kaddemu akako obusirusiru. Omukazi omusirusiru ayabya ennyumba ye, naye omukazi omugezigezi azimba enju ye. Kato nkole ntya nze? Kati ono ndi mulokole, bba wange si mulokole. Ebiseera ebisinga abakazi batusinga amagezi. Akantu aleke kye nasoose ziguse ensonga eno, neyo oyagala tunagendayo katono naye si nnyo. Abakazi batusinga amagezi ntya, naye omukazi omusiru ayambala engatto za kisajja n'alowooza nti anaggusa ensonga ye. Kyati kyenkugambye, abakazi batusinga amagezi, ekyo nkikkiriza. Eri omugezi naye eri omusiru n'obusiru naye era bakwata kisooka, bali awo yonna batusinga. Batusinga amagezi, batusinga n'obusiru. Temuyomba bannyinaze ne mmange ya mukazi, owange mukyala, naye
bw'oba olina omusajja nga si mulokole mukwate nga bebi, osobola okutambula nebbaawo nga tomugamba nga nako nti naye taata gundi tugenda olokoke, n'ogwa mu kigambo ky'oluzungu ekigamba nti action speaks louder than words. Era omuntu abikkuliddwa enjiri eyo oba omusajja oyo yaleetebwa mu nsi nga ate yaleeterwa bakazi, musumba Tomu baaba nga yannyonnyone ogamba bannaaye ate nga awadde abasajja ekyejo musumba Tomu ye awowo kitegeeza Katonda yamanya nti okugwa kw'omuntu ensibuka eri mu mukazi, kyava aseetinga musumba Tomu ajjirira abakazi atereeza amaka. Omukazi okimanyi nti bw'atereera mu maka amaka ganywera. Musumba Tomu ewaala muyinza oba muyina question marks kwambiraba ku media, naye wekituuka ku kintu ky'omukyala n'engeri gy'alina okweyisa omulimu agukoze. Eyo question oba bwebeerayo, Yesu yakola statement eno bw'ati: Abafalisaayo n'abawandiisi batudde ku ntebe ya Musa, mukole bye babagamba naye temukolanga bye bakola ki, kubanga bye basobola okusiba omugugu omulamba ne bagutika bannaabwe ku bibegabega, naye nga bo tebayinza gunyenyako n'akaala akaki ak'ennaswi. Kati wabeera ekyogambye nti waliwo ku media bibaayo media obiraba tebibulayo, ate bamwyitako omuzimu. Olaba ne Yesu yennyine gwe twagala okugenda tebamwyita Beelzebuli. Ebyo tebinkwatako kale, kyembadde ndeeta zimukkiririzaamu nga ye, kubanga bw'ayogera ayogera bulamu. Kati nze bwe ntwala obulamu ekitiibwa kiddire Katonda ku lulwe. So kati omusumba oyo Katonda yamanya nti amaka agateredde omukazi yalina okutereera. Amaka singa omukazi atereera ebisigalidde bijja byokka. Kati omukazi nzirayo ku point nginyweza nti omukazi omugezi ayinza n'obutabuulira njiri ya mimwa, n'abuulira njiri ya bikolwa, n'awunzika nga gwe bbaawo olokose wekka. Kiikino wammanga mwannyinaze gwa mpulira ndaba atalina alina omusajja nga si mulokole, yejjukira yaaba ayagala. Bw'onoogaana obuganya ajja kugamba simanyi gye mugenda musula muva naiti ewammwe ebiki makyaki gye wafunye kati abasajja nze tokyandabawo. Biwulira olujja kuba lutalo n'amaka gakufe. Togenda n'abaana abakugamba ebigambo ebirala. Pawulo akola statement eno bw'ati nti gwe yafumbirwa oluganda newakubadde takkiriza tonobangayo, oba oli awo naye yandikyuka ku lulwo. Singa kyali bwe kitu n'abaana bamwe mwazaala nga temunnakkiriza bandibadde si balongoofu. Naye bw'oba n'omusajjawo nga si mukkiriza mugumiikirize, oba oli awo ayinza okukkiriza n'afuuka omwana wa Kristo, muganda wa Kristo olw'okuyita muggu. Katoolo tukole tutya? Bw'omanya nti genda mu kyawandiikibwa ekiri mu Yoweri nti mutukuzenga okusiiba, totomera kutomera okusiiba. Bayibuli egamba omusajja ow'amagezi bw'aba azimba ennyumba atuula wansi n'akola embalirira eyo, pulaani y'ennyumba. Kati naawe tuula wansi opulaningira okusiibako. Baawo mutami omukwano ng'okimanyi leero lwakubiri ngenda kusiiba mu wiiki ejja, kiteekereteekere bw'otyo kuba ebibyo bikwase Katonda. Baawo mutami love muzina ennaku zino atuuke mu eri nga tajjula. Nadda mpuliranga mu butuufu ne bwe mba sikulabako mpuliranga nkumiisinga newakubadde si kyomiisinga nga tekyotegeeza. Nkulaba nange akuwa muwe obudde buli ssaawa omunsiike eriyo okumala ennaku nga mmeka nga 5. Wategese wiiki wakati, kati mu wiiki eri gy'ogenda okukola ki? Otandika okusiiba. Mala omugamba naye mwami ennaku zange zirabika oba ate zikyankalanya oba bodde omubiri gukyuse, nina embeera gye mpulira etali ntuufu.
tandika okwepadinga ekyo kankikuba bayibuli egamba byansonyi okubyogera naye okuyigiriza mubyogerenga. Kyenakugambye nti bwe tunaatwala ebbanga twogera najja kumpulira nti bayibuli ngikozesa kubanga nagisoma. Byansonyi oba tolimbye ate Katonda tayagala kulimba. Kyogamba Pawulo ali mu Geyeena. Sabigenge banyagage. Nine Pastor Jimmy Apostle Jimmy atutematema tugezaako kulaba tuyita mu lugendo naye nga we nabagambye era bazibangoberera ku channel eno nze oli waaba emboozi agirina emboozi eyo njagala nnyo ngikozese ffenna tuyige. Kati tubadde twavuddeko ate ku mboozi nga tunnyonnyola okusiiba. Mwegira nnyo mu kusiiba n'ogamba nsiiba naye sami ebintu tebikyuka. Ennono z'okusiiba obadde ozimanyi? Ennono z'okusiiba obadde ozimanyi? Obadde bulaadhi oba sisita weerumya njala nga byosiiba Katonda tabimanyi. Ndowozaddeyo ne bamalayika yaga ne Katonda enjala omwana waffe enjala emulumira kyono. So ze tubadde tuliko era atugambye mu abafumbo oba ogenda kusiiba piriyodi gye musiibiramu bintu by'abafumbo ebyo mu byesonyiwe mu kukkiriza mu kukkaanya kubba anti kati olwo ndi kubano abalokole tuli ku balokole kati mu byesonyiwe mumalirize ekisiibo then mwemale eggoga nga ekisiibo kiwedde tewali abakuba ku mukono then gwe omukyala obeena katugeze gwe omukyala naye omwami si mulokole kozesa amagezi gonna gabadde annyonnyola kubanga tukkiriza era ku seeti wano okujjako ng'omukulu apoosa agenda kunneegaana naye tukkiriza nti abakazi batusinga amagezi fe abasajja n'obusiru so amagezi ago tugakozese okulaba ng'omwami ono si mu mpaka teweefuula ate head of the family nti nze ngenda kusiiba nze tongedde kyoŋŋamba. Amakawo gagenda okusinziira ku mutume watugamba naye funa amagezi gonna teekawo embeera kyolaawo agambidde bwekiba kyetaagisa kuteekawo mbeera body changes paadi zigule zikozese wadde tolina buzibu kubanga at the end of the day omwami ono ng'omutume wagambye ayinza okukyuka ku lulo teweetaaga muleka. So teekawo embeera siiba kiri kiveewo ekyokusiiba time eggweewo then odde mu mbeera nga buli famire yonna nsanyufu. Samikege gange gwe omupya kweno channel njagala subscribinga nkusaba sharinga likinga message eno leka etuuke mu buli kaalo ketukoonyeeko mu mboozi eno. Kola buli kyosobola fe ogwaffe tugukola azze emboozi tuli mujoogerako wano tukyaginyumya tugishuutinze tugieditinze tugitaddeyo ogwo gwakusharinga nakulaba kansubira olina kyopiikingamu. Kyembadde nkubuuza nti kaakati mbeera sirimbye ate nga baŋŋamba sirimbanga kati olwawo tugenda kuddayo kitegeeza Pawulo ono ali mu Geyeena. Pawulo we bamukwata nga bamututte gye bamututte ne batandika okusala amagezi ag'okwagala bamututte oba katugeze mu Bayonaani boogera Oluyonaani naye yali amanye ennimi nnyingi era ekyo nkyebaliza Katonda nange okumpa ku nnimi ezisukka muzemu nako ennyimi nga 12 eza wano ewaffe wano e Uganda wano ezisukkawo wano manyiyo nga Luzungu kale olwo nyinza okufuna nsaba okulya ekyokulya ndutegeerako akatonotono era sisula ku lubalaza kati okugamba musamike wa kabi bakyogera batya ndekana ate tujja kudda mu lulimi kale kati Pawulo nga bw'atuuka mu Bayonaani basala amagezi okumukola ki okumutta
bagenda okutuuka waali nga bamubuuza bamwe bamubuuzaawo nze Pawulo omusajja omuyonaani olwo atandise kwogera luyonaani lwabwe nze omuyonaani wawo ekino na kino ku lwekyo nzisaamu ekitiibwa amateeka g'ekiyonaani n'olwekyo nsaba muntwale wago obadde twogera nga tugenda kutta muntu waffe omusaayi gwe gutubalirweko nga bamuwe gyajulidde gye bamutwala olwo yajulidde eri mumutwale ng'agenda olutuuka eryo bamutute mu Bagiriiki nga babeera aba bajja gyali omubuuza Pawulo yeeyogerako kati kambuuze yesoma talimba ddala ye ebyo ebika byonna bye yeeyitanga mu Yonaani mu Giriiki mu Yudaaya mu ki yali alimba oba yali ayogera mazima yali alimba olw'embeera ali mu Geyeena oba yagenda mu ggulu tekisoboka noba ali mu ggulu ekimwogerwako nti Pawulo wano n'alimbwa Katonda n'amuvunaana olw'obulimba oba nedda gaali magezi mubeerenga magezigezi ng'abalaba emiki waliwo kyava akola statement mu basendesende okimanyi ekigambo kusendasenda kirimu okulimba olina ojjubisa n'ebitaliiyo kati kikino kankikugambe siisita omuwala gwandaba ali ampulira Katonda yakuwunda bulungi olina buli kyakulwanyisa kyonna ekisikiriza abasajja wakula bulungi olabika bulungi naye buli ekiri ku mubiri gwo kibuulira njiri olina ebbeere erinyeenya oli alirengerera erina omutima ne gukuba libuulira enjiri olina akabina endoddo katambula kasagala buli gwoyita kakkiriza kabuulira enjiri olina amaaso agalabika obulungi olina akasusu ka mulembe kati byonna sijja bimenya wabula ekiri ku mubiri gwo kye bagamba nti mwana gwo nkuba wakula bulungi ebiiso ekyo kibuulira njiri kitya oyo akugambye nti mwana muwala wankulira bulungi mu kino Katonda aba akuteeredde akatuuti mu maaso ge olwo otandikira awo enjiri yo gyali otya nawe bali kusiima badde mmanyi nti sirinayo muntu asobola kundaba nga ggwe akabina kange ke kakukubye ekitiibwa kiddire Katonda eyantonda naye naalisabye ofuuke mukwano gwange omuwala yakyogera kati omenye oba omenye omutima omenye omutima anti kati awo ffe abali mu bwangu nga tugenda anti kati bw'aba agenze ne bwatuuka eri tajja kugamba nti ekyo ekiwala kyampisa mbi kivuma abaki abasajja kivuma abantu gwe w'omufunye mu ekyo kyakuwaanye naawe kyoba okulembeza omukapucalingi otandika okwogera naye munnange neebaza Katonda eyakimpa era bw'obanga okirabye nga ddala kikukubye ndi wa mukisa okuba nga ate nsobola okufuuka mukwano gwo ku lwakino kyonjagalako osobola okubeera mukwano gwange bw'oba osobola okubeera mukwano gwange nina gye nkuŋŋaanirako tomugamba ndi mulokole mangu ate kati gwe era ekigendeerwa kyo mu mutima gwo si kumwagala kuba yakwagala kati zoba onkoze otya soogera ku buraza atali soogera ku buraza mulokole muleke omulokole ate eyo nakyo bw'oba oyagadde tusobola okigendamu engeri gye nsobola okuwaanamu bula kuba nange ndi mulokole kitegeeza sisita tajja kuŋŋaana bw'aba anoonya musajja kumufumbirwa naye njogera ku baana ababasiiya mu kkubo abo ababasiiya mu kkubo nga baba bakwana totabuka nze mbaako ndina mulokole ndina mu kisiibo kyange twaliza muli ebisitaani byo oli ku bano bafuranka kale ate teri furanka babasibasiiya ne Samuel gye bali naye kale batono kale naawe siriiyo nnyo nze njogera ku oyo yenna kale alayize ensaaga nze njogera ku oyo yenna kale akikoze oyo oba omufunye okumubuulira enjiri akyasobola okujja mu kkanisa mw'okuŋŋaanira nga jiridde gwe tajiridde na Yesu wo tolowooza nti buli ajja mu kkanisa ajja ku lwakwagala Yesu bangi abagobereranga Yesu si lwakuba nti baagala Yesu naye nga bamwagalako migaati
kati gwe gwandibeera omugaati gwa Yesu gwe yateekako gwe bamunoonyaako ne bakufunira waawo nga gwe weefudde akabinako kafuusa omugaati, ebbeere lye eryeggundi lifuusa omugaati, ekiise kye bifuusa omugaati gwe baanoonyanga ku Yesu ne bibasendasenda. Yesu n'abafuna n'abatuuza, then n'ayogera message eri live ne bwakomako abazze banoonya emigaati mwe mwavanga abakkirizanga ekigambo kye. Kati naawe wandibeera omugaati ogwo. Olaba oyo omuntu oyo asobola okujja gy'oli nga Katonda amusindikidde mu mbeera eyo n'olowooza nti Setaani yamusindisa, naye nga Katonda amusindisa ajje gy'oli, ebigambo ebinaakuvaamu bigenda mulokola, so si kumusindika busindisi. Basisita bavuma. Kyawandiikibwa bwe kiri kigamba, tobeeranga nga bana baga tonsemberera nze ndi mutukuvu. Okitegeera naawe obeerawo, era Bayibuli mmwe beebeeyogeddeko, naye kikwetaagisa okubeera sensitive. Towulira ebigambo byange bino ate n'okyala ewuwe mu nnyumba olw'okuba ogenze kwogera naye. Abasajja mu mbeera eyo ate tuli bagezi nnyo, toyinza kuwusaawo oluggi wange bwoti mbu sisita wazze anti ndi mulokole. Beera nga mugezigezi ng'omwana w'omusota. Wadde ogamba Sharon oyo abeere mugezigezi. So mbadde nkugamba ku mbeera gy'osobola okuba nga oyitamu. Otugambye ku ky'okusiiba, kati ennono ziri tugitegedde. Okola otya ng'ogw'oli naye mufumu si mulokole? Okikola otya? Mwabalokole mukola mutya? Ako mbadde sikawuzise bulungi wali nti gula paadi weepaadinge omugambe mwami. Nawe embeera etali ntuufu kyokka ate ennaku zange tezinnatuuka. Jjukira kuba ne bbaawo abazimanyi. Nange simanyi kyantuuseeko. Kuba togenda kusiiba buli lunaku. Okimanyi nti ekisiibo ky'osiiba olunaku lumu eggulu ne likiwulira kisinga ebisiibo 1000 bye waakasiiba ennaku 40 nga Katonda taziwuliranga. Olunaku lumu lw'osiibye eggulu ne lirusiima kisinga ebisiibo bye waakasiiba ennaku 24 zino oddamu ziri naye ng'eggulu teriziwulira. Olunaku olumu oluwuliddwa eggulu okimanyi terusinga. Kati mugambe nakugambye weewe wiiki gwe onoomanya zooneewa osobola okwewa ennaku 5 n'omubibiita mu nnaku 3 mu nnaku 2 zino n'oteekawo embeera ey'okulwala, era tajja kukwata kana agenda okulaba olina paati, tajja kukwatako kasita obeera ne zipaadi zo bwoti panga akutadde ng'olwoyingira okusiiba. Wagambye Mukama ngenda kusiiba ennaku 3 ziwalangiridde Mukama nzija mu maaso g'ennaku mmeka paadinga jingira okusiiba ko n'okusaba ko. Kati ekyokubiri ng'ate era kikolebwa. Waliyo okusiiba kw'ekikungo, waliyo okusiiba okw'ekikungo. Ekikungo ekkanisa eyimirira n'erangirira, naye ate okulangirira kw'ekkanisa waba waliwo embeera etuyingiza mu kusiiba okwo. Era mwannyinazi buraza bw'owuliranga ekirangiddwa nti tuyingira kusaba na kusiiba ne batakugamba kye tumugenda kusiibirira, toyingira ekisiiba ekyo, kireke. Pasita alagidde naawe. Twala bye nkugamba ku lw'ensonga zino wammanga. Omuntu asobola okufuluma okusimbula bw'ati nga mulokole n'agenda okudda ng'olaba ye yennyini naye nga munda mu y'obulokole tebukyali ki? Tebukyali mu ye. Ke yagenza ako yasanzeyo yamuugudde obwongo, kyabadde ng'anoonya kifunidde kumpi. Okimanyi nti n'abasamize basiiba. Okimanyi nti batugamba nti bagenda wansi mu nnyanja basiiba. Kyobadde okimanyi wali okiwuliddeko oba nedda? Mbiwulira. Njogera n'omuntu omutuufu. Kati tomanyi kyakuyingizaamu. Ate asobola okuba nga gye yagenze gye yakiise bamugambye tuyagala kumuyingire okusaba n'okusiiba, twagala kunywerezaawo kino, najja n'akubawo ekisiibo gye muli naye nga tabawadde ensonga ki gye mugenda kusiibira. So omusumba oba yenna abaliidinga wemba musazeewo nti abagambye tugenda kusiiba, ayina obbagamba tusiibira ki era tusiiba buwanvu ki? Ekyo kituufu nnyo.
asobola okukibagamba buwanvu ki naye ekikulu mu byonna nsonga ki lwaki Yona Katonda amutuma e Nineve addukira e Talusiisi. Katonda afusala amagezi ge gonna nga bwe gali tugende e Nineve kale gye yagenda ng'atutte message. Kabaka abantu bayo baali babi nnyo nga n'okuli abantu babakola ki bwe baalaba Yona ng'aleese message egamba nti kino bwe mutakikole kabaka yalangirira okusiiba n'enkoko bagisibira mu nnyumba n'omwana ayonka tebamuwa bbeeri n'ekisibo ky'ente tekyaggulirwa kugenda kulya. Tusiibe oba oli awo Katonda neddamu n'atukola ki n'atusonyiwa akabi akabadde kagenda otubeerako. Kabaka teyagamba bugambi bannange nangiridde ekisiibo kya nnaku 3 musiibe wabula yabawa ensonga. Ate nga yali akisobola kwa kabaka yali alagala bulagizi nti kati bannaye kino musiibe kabaka tebamubuuza era ne bawunzika kibooko ne zitambula bakusange nga gwakasepiki kali ku guuni mu kusigiri tugeze naye ina ensonga yagibawa obo era yayogera naye abuusabuusa teyakakasa ng'ayogera yagamba oba oli awo Katonda neddamu n'atusonyiwa akabi akanditubaddeko n'abawa ensonga era buli omu yayingira okusaba n'okusiiba okwo ng'alina point gy'agamba Katonda tusonyiwe olwa kino kye tukola. Naye kati gwe oli akugambye tuyingira kusaba na kusiiba nnaku 40 takuwadde ensonga gw'oyingidde buyingizi. Ekibuuzo mu maaso ga Katonda Bayibuli egamba muleete ensonga zammwe ez'amaanyi. Ensonga ki gy'otutteyo ng'ogenza osiiba? Nyinza okuba nti nze nsabye eyange eruwa ekyo ekyakulagiddwa ate kyosiiba n'olowooza nti kigenda kuyamba gwe. Ekyo ekyakulagiddwa kitegeeza kintu tumukikwatako mwenna mukisindiikirize kya mwenna ng'ekkanisa kirangiriddwa. Kitegeeza waliwo ejjinja eriri wakati awo ono n'ono bwe tuneegatta awamu agali awamu geegaluma ennyama tugenda kulijjawo. Kati tosobola ate kudda mu kusabira bibyo nga kyalagiddwa okuva eri. Kitegeeza tulina ku pointinga ku nsonga gye batugambye tugisabire ekole ki kaddemu kabekkiriya ekisiibo kye balagidde nga tewali tebabagambye ensonga musiibira ki mulokole kireke. Ekisiibo kye balangiridde kya nnaku 4 kya nnaku 14 kya nnaku 7 kya nnaku 3 nga tebakuwadde ensonga gye mugenda kusiibira nga kkanisa. Genda oli emmereyo kati okusiiba okutuufu okulala okwo kwa kikungo kwe mbadde njogerako. Waliyo okusiiba okwa ssekinnoomu. Okusiiba okwa ssekinnoomu dogo eryo ddogo ery'amaanyi singa oyimirira mu butukuvu ne mu butuukirivu n'oyimirira mu kusiiba okwo okw'ekikungo nga ddala otuukiriza ennono zaako ne bw'olagira ekintu kibeere kiba. Ekyo nkyekakasa naakifunyeeko naakirabyeko akatonotono. Nyinza okwogera kino tonnoonya gye mbeera kubuuza banneiba nti kiri kitya naye ntera okuba nga we mba nkoledde bampita omulogo. Ku lwaki mmanyi okusiiba kyeki oluvannyuma olw'okuzuula nti amaanyi g'omulokole gali mu kusiiba. Okusiiba kuleke tokuzannyirako. Okusiiba okwa ssekinnoomu bw'otosiibanga n'osanga mukwano gwo wali ng'akutte ekifi ky'enkoko sisita brazza kwata munnange nandiridde naye nafiibye njala ekulumidde bwereere. byebikolebwa naawe kanolinga ngamba nti tusiibira bwerere lidako kakati nkole ntya oli ayinza olowooza ŋŋaanya emmere ye. Kale kankuwa ekyawandiikibwa soma Yokaana essuula 4 emboozi eyo togitandikiramu eno akanyirike ngenda okuwa naye gitandikira eno ku ssuula 4 ku kanyiriri akasooka poyinti erimu 32.